Breaking news mukutu gwa Red Zone TV sebambulide Patrick nze mbeerawo Sam Okanya abangi gwe mumanyinga Sammy the Mighty Family olunaku olwalero akomezebwawo mu kooti okubeera nga ate addamu okubeera nga awulirwa okweyimirirwa okusaba kw'okweyimirirwa. Sam Okanya abangi gwe mumanyinga Sammy the Mighty Family yakwatibwa ennaku z'omwezi zaali nga 23 gwali mwezi gwa musanvu omwaka 2024 era engeri gye yakwatibwamu yali yabunkenke nnyo abasajja katono bamukutula ebigere naye ng'ekyamukwasa yali omu ku bavubuka bannayuganda ab'omulembe omutebi oba aba Generation Z abaagenda mu kwekalakaasa nga bawakanya obuli bw'enguzi obujjudde mu Parliament mu kwekalakaasa okwali kutuumiddwa March to Parliament. Okwekalakaasa kuno kwakwata omubabiro kumpi ensi yonna era international attention naddala media ez'okwetola ensi yonna zaali attention zigitadde ku ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'abavubuka mu ggwanga erya Uganda okubanga baali beesowoddeyo okulaba nga beekalakaasa wakati mu kulaga obutali bumativu bwabwe n'engeri enguzi gyeyitiridde mu Parliament y'eggwanga erya Uganda era ebigambo byawandiikibwanga Anita must resign, Speaker must resign, stop corruption n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti buli lunaku Sam Okanya olunaku lwe yakwatibwa era ebbanga eryo lyonna abadde ng'aleetebwa mu kkooti bambi wabula ng'omulamuzi gwe ngenda okubuulira ensonga ze ebiseera ebisinga aziwanvuya. Bannamateeka abamu ku bali mu nsonga za Sam Okanya kuliko Counsel George Musisi ono nga yeera naye munnakibiina ekya National Unity Platform, kuliko Honorable Shami Malende ono nga naye mubaka mu Parliament owa Kampala District ng'omubaka omukyala n'abamu ku bammemba abalala mu kibiina ekya National Unity Platform. Emabega kaawo wawulira olutambi lwafuluma nga Sam Okanya annyonnyola nti nze mmanyi bagenda kuddamu bantulugunye ng'era bwe bazze nga bakikola ebbanga lyonna bazze nga bantulugunya nga bambuuza ani anteekamu ssente n'ebirala ebifaananako bwe bityo okuva olunaku lwe yakwatibwa ennaku z'omwezi 23 gwali mwezi gwa musanvu paka olunaku olwaleero tannaba kubanga ateebwa. Wabula ekisinga okubeera controversial ennyo mu nsonga eno omulundi Sam Okanya gwe yasembayo okubeera ng'aleetebwa mu kkooti kigambibwa nti baamusaba emitwalo 5 nga sente ez'okweyimirirwa nga zaali zabuliwo sente ezo zasasulwa amangu ddala. Abo omanyi bannakibiina ekya National Unity Platform mu bizibu ng'ebyo babeerawo era ne banguya ensonga. Sam Okanya kkooti yamusaba emitwalo 50 egya siringi za Uganda era ng'ezo sente zirina okuba nga zabuliwo. Kigambibwa nti sente ezo zasasulwa bwangu ddala. Oluvannyuma lwa sente okusasulwa kkooti omulamuzi wa kkooti eyo n'akyusa ebigambo bye amanyiddwa nga Kayizi, Magistrate Kayizi yamugamba nti Sam Okanya yakusaba otuleetere national ID yo oluvannyuma otuwe ne passport yo nti singa oba ogezaako okuba nga atambula yonna gy'oba ogenze tubeere nga osobola okusooka otutuukirira oleme kubaako wantu wonna w'oba olaga tubeere nga gwe tukunywezezza tukulina. Sam Okanya kigambibwa nti lwe baamukwata passport ye baagitwala, national ID baagitwala nga bwe twogerera alabika tabirina kyokka ate omulamuzi ate byamusaba amawulire gafuluma ng'ono nga bagamba the controversial comedian and activist had been charged with being a common nuisance and remanded to Luzira prison following the March to Parliament protest which took place in July. Nti munnakatemba ate nga mulwanizi wa ddembe amanyiddwa nga Sam Okanya ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 yakwatibwa mu bukambwe mu kwekalakaasa okwali kutuumiddwa March to Parliament era okwaliwo mu mwezi ogw'omusanvu. Wuliriza, Sam Okanya, Sammy the Mighty Family, had earlier been arraigned before court in absence of his lawyers, having been sneaked into the court premises. Kigambibwa nti mu kuwozesebwa kwa Sam Okanya okwasooka baamukukusa bukukusa awatali bannamateeka be kati gwe atugoberera azze nga atugoberera ebbanga lyonna nkakasa nga kyenjogerako okijjukira bulungi nnyo kubaga amawulire nagakuwa nga Sam Okanya baamukukusa ne bamutwala mu kkooti nga tewali bannamateeka. Oluvannyuma David Lewis Lubongo yanga boolaba mu kifaananyi awo ye yali omu ku bantu abadduka sipiidi ne batuuka ku Sam Okanya at least ne balabako mbeera kyegenda mu maaso pulaani kyeriwo n'ebigambo najja n'abitegeeza eggwanga. Wano nno tukyagenda maaso n'okuba nga tetukutegeeza ensonga nga bw'etambula. Wuliriza, during his bail application hearing the government prosecutor
revealed that the investigations into his matters were complete. Nti mukuwozesebwa kuno Sabawolereza no kangamba omuwabi wa gavumenti yategeeza nti okunoonyereza kwonna ku nsonga za Sam Okanya zimaze okubanga zikolebwa. He was told to present his sureties, who included his mother, uncle and brother, on a non-cash bond of 2 million Ghana shillings each. Wuliriza embaga mu kukwata Sam okwasooka ne bamuteeka mu kkooti baamusaba mu nkole y'ekyama, mu nkole y'okkukuta nti twagala oleete abagenda okweyimirira, nga kwaba bakweyimirira kulina okubaako maamawo, kojjaawo ne mugandawo, era nga buli omu oba mpulira bulungi nti buli omu alina okuba ng'ajja ne miliyoni 2 nga zino si za buliwo non-cash bond, nga buli muntu bamwagaza a million 2 million Ghana shillings. The case hearing is set to commence 5th of September 2024 at Buganda Road Court. Nti era okuva mu kiseera ekyo bwe baamuzaayo okuddamu okuwulirwa omusango kwali kulina okuddamu ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa mwenda omwaka 2024 ku kkooti emanyiddwa nga Buganda Road Court. Kaakati wuliriza ekigenda mu maaso olunaku olwaleero. Sam Okanya is appearing today before Magistrate Ronald Kaizi, who has on several occasions denied Sammy bail. Sam Okanya olunaku olwaleero akomezebwawo mu kkooti eya Buganda Road etuulwamu era egenda okukulirwa omulamuzi amanyiddwa nga Ronald Kaizi abeere nga addamu okuwuliriza omusango gwe, naye nga kigambibwa nti era ono y'omu yazze nga amma Sam Okanya bail ebbanga lyonna. Okanya was given a cash bail of 500,000 Ghana shillings which he paid, but Magistrate Kaizi cancelled it because he didn't have a passport. Timukusooka era ye mulamuzi y'omu Ronald Kaizi yamusaba emitwalo 5 bamweyimirire, emitwalo 5 negisasulwa wabula bailo ne bagisazaamu omulamuzi y'omu. Bailo yagisazaamu ategeeza nti Sammy engeri gy'otalina national ID, engeri gy'otalina passport, sijja kukuta kiroobeerayo. This money has never been returned. The last time Sammy's lawyers wanted him to be produced in court on 11th October, something Kaizi turned down because that day was when his children were to receive confirmation. Nti Sammy okusinziira ku balooya be baali basabye kkooti eddemu emuleete nga 11 mwezi ogw'ekkumi na ku ntono nnyo eziyise. Kkooti kye yagaanira ddala, wabula we twogera olunaku olwaliwo ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 10 mwaka 2024 Sam Okanya, naye nga kigambibwa nti waliwo n'abamu ku balala ng'olunaku olwaleero lwe bagenda gwe nampuliriza okubeera nga bakomezebwawo mu kkooti y'emu, era kkooti eyamma Sammy Damayite family eyamumma bail ng'ate ssente baazisasula, ssente ezo ne zitakomawo. Kakati olunaku olwaleero gwampuliriza Sam Okanya oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'asibiddwa olw'okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwe ku mbeera y'obuli bw'enguzi egenda maaso mu ggwanga erya Uganda, we twogerera ng'olunaku olwaleero agenda kuba ng'akomezebwawo mu kkooti y'emu mu mulamuzi y'omu. Tugenda kubaera wano nga tubikuwa, sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.